Abasuubuzi mu katale ka Mbale Central Market olwaleero bakedde kwegugunga olw'emisolo emijja gye baabateekako nga gino gyabasibwako abakulu abaddukanya Mbale City Council. Bano basazeewo okussa wansi ebikola era emidaala gyabwe bagiggadde awamu n'okugenda maaso n'okuziba enguudo ezitali zimu ekisannyalaza emirimu mu kibuga wakati mu kwagala okusisinkana abakulu mu byokwerinda n'abakulembeze aba Mbale City. Ebyokwerinda bibadde binywevu nnyo wakati ng'olukiiko lugenda mu maaso era abawanvu n'abampi balabiddwako nga bambalidde emigemerawala. Wabula abamu ku basuubuzi aboogeddeko naffe bakinogaanyizza nti abasirikale tebasobola kubatiisatiisa n'ebyokwerinda ebinywedde tebibayuuguumya wabula bo kye baagala y'ensonga y'okwogera ku misolo egibaluma gye baababigika. N'obateekako omusolo nga gwa bbeeyi tetusobola kukkiriza. Baagye ku mitwalo 3 bateese 17. Wano Mbale abantu bali bubi. Olwedde twetaaga pulezidenti w'abaaze tusabe ne pulezidenti atuweeko akasentero okuba abantu bali bubi. Kubanga ffe abakyala ennaku zino twafuuka basajja bakyala byonna tusomesa abaana tukula mmere buli kimu kati bayongeza buli lunaku nusu 15,000. Oyagala oddeyo ku 3,000? Njagala nsigale ku 3,000. Abamu ku basuubuzi aboogedde naffe abalala bagamba nti emisolo gye basasula mingi nnyo ng'okubongera okubabigika emisolo kiba kibazza mu byalo. Embeera ebaddewo kanso n'akatale. Akatale tusobola kutuula eri tuli mu mbeera mbi ogamba nti noyongedde omusolo. Twakanya ne kanso ne tugamba ffe mu katale tetukola. Batwolinyisiza omusolo wano nga bagamba tuguimplementinge naye ng'ate gunyiga abasuubuzi. Olwedde gwe tubadde tusasula nga tulaba nti mungi. Ate ekirala omusolo gwo tubadde tugusasulira mu buzibu lwa nsonga ebintu ebitundibwa ebweru ku street bye biri mu katale. Ssentebe wa Mbale Central Market Mwami Perez Wabenda agamba nti babadde basasula emitwalo 3 buli mwezi kyokka kakati abakulu ku Town Council baagala basasula emitwalo 17 abasuubuzi kye batakkiriziganya nakyo. Town Kiraka abakozi ba kanso bangi akyuse market master abawe max master omulala gwe basuubira nti oba gwe tusuubira nti asobola okukola ki okukola obulungi. Ekyokubiri ekyokulemeza abantu ku kkubo yes nakyo kituufu. Abantu kubuli kuswiti kwonna kuliko abatembeyi ate mu katale kazimbibwa nga kakola ku bantu ba bulijjo abo bamufuna ki bamufuna mpola. Mwami Kasajja Must ono speaker wa Industrial City Division akatale kano mwe kasangibwa asabye abasuubuzi okuggula akatale baddemu bakole kyokka n'akinoganya ng'emisolo gino bwe giri emingi nga gisaanidde okukendeezebwako. Byamakumbi Emmanuel, Salt TV, Omunnyo.